Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero njagadde mbalage engeri gy'osibamu ssente ezibeera zeeyulise. Nabalaze video yasooseeyo nabalaze nga akasente kabadde kakadde nga kacaafu nga tekaayulika. Nabalaze engeri gy'okoozaamu video nagitaddeyo. Kati njagala mbalage engeri gy'osibamu ssente ezibadde ngati nga boolaba kako kaayulika. Keeko ke nayozezza nga njagala mbalage ssente zino ozisiba otya nga totaddeko bigaamu ebyo bya bbulaaka, bisooteepu ebyo ebirabika obubi nga totaddeeko ebyo bisooteepu, n'ozisiba ssente ne ziba nga zirabika bulungi n'ozitwala mu dduuka eyali yazigaana n'azikkiriza nga talina na kimu kye yeebuuzizza. Kati okusookera ddala njagala mbalage, njagala ofune kye baluyita olukoni oba mu lutegeere. Olukoni olwo ebiseera ebisinga abantu balukozesa nnyo okukola olukomera olw'ente n'olukomera olw'ewaka. Namuno mu Kampala bazikozesa, nze ntera oziraba mu Lubaga, Erungujje eyo ntera oziraba bazikozesa engeri basiba engeri y'olukomera oba ekikomera bazikozesa nnyo kuba zo tezifa zimera. Kati zezo baziyita baluyita lukoni. Kati njagala ofune bulungi nnyo nga bw'olulaba. Tukola bulungi nnyo, bw'omala oddufuna tereeza ssente bulungi bw'ogenda ozisibira. Kati menyako ku lukoni olwo, omenyako bw'otyo nga bw'olaba. Munda mubaamu amasanda munda. Kati amasanda ago g'ogenda osiiga awo w'ogenda okusiba ku ssente. Tolina kimu kyonna ky'oteekaho, just masanda gokka ago kaba kagenda kwegatta bulungi. Olaba ndowooza obadde wayulise waawunsiizeewo, ogasiigawo bulungi. Gwe katereeze ewantu w'okasibira nga wateredde bulungi. Kati ndolaba naawo waawo nawo waayulika, nawo tugenda kusibawo. Kwega wafune ewantu w'okasibira nga wateredde bulungi nga bw'olaba awo. Oluvannyuma ofune olukoni olw'enkugambye, lugenda kukolera bulungi nnyo okusiba ssente ezo. Zinyume tezigenda kuddamu kuyulika. Eyali yazigaana ku dduuka agenda zikkiriza bulungi nnyo. Sooka ozoozeeko bulungi gwe walabye video yasooseeyo. Oluvannyuma bwe zikala ozisibe bw'otyo nga bw'olaba. Oteekaho just masanda ago ag'olukoni n'ogenda ng'ogasiigawo go gaba gajja kukwata bulungi nnyo. Ate tebizimba nti bizimbe bibeere nga birabika bubi, nedda. Okitegeera gwe tunula olabe ekikolebwa ky'olina okukola. Okitegedde bulungi nnyo. Kati kaawo kawedde okusibibwa nga bw'okalaba. Kawedde okusibibwa nga bw'okalaba. Kati awo kabeera kawedde nga bw'okalaba, kaawo kalabika bulungi. Nakoozezza bulungi nnyo ne nkatereeza. Oluvannyuma kati nkasibye awo wabadde waayulika. Ndowooza olaba kati tosobola kumanya nti kaali kaayulika nako. Awo wensibye awo, olabawo awo watyo wensibye naawo ne wano. Ndowooza okalaba kati kawedde. Era ngenda kukatwala ku dduuka, ngenda kufuna engeri gye nkwata ow'edduuka nga nkamuwa, kuba yali yakagaana ku dduuka wennyini we ngenda okudda. Yali yakagaana era gwe ngenda okukawa. Weganagize engeri gye mukwatamu video nga nkamuwa, yakakkiriza bulungi nnyo waawo. Awo nga mukwata video nga nkamuwa, ndowooza olaba. Yakakkiriza bulungi nnyo, teyakagaanye. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mbeere bulungi, mweraba.